okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Muganda wange mwannyinaze, nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama tumwebaza olw'omukisa gwatuwadde okuba abalamu. Bwe bali ku baganda baffe, mikwano gyaffe, bakkiriza bawumule. Sobola okuba nti bo be babi, naye gwe awangadde, Mukama akyatuwangaza kuba tuli babi, ng'essanyu lyeffe twenenye tulokolebwe. Kati teweewaana nti oli mulungi kye kikyakusigazaawo. Kye kisa kya Katonda nti ffe tetumaliddwawo, kubanga omulabe ekyanoonya nti katono nnyo osobye obulamu bugende afune baaweza baanaazikirira nabo, naye Mukama akyataddewo omukono gwe, kyetuvudde tumwebaza. Nkwaniriza nate ku lutimbe gaggadde olwa 3ABN Television Uganda nga tujja gy'oli buli nkya ku ssaawa zino ez'okumaliiri. Bw'oba gwe mulundi gwe ogusoose nkwaniriza, bw'oba okomyewo naawe nkwaniriza. Muganda wange mwannyinaze, nga tunabagenda mu maaso n'ebyokuyiga byaffe, amannya agange nze Ziweeriya, omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo mu kkanisa eya Seventh Adventist esiŋŋanibwawo okuliraana LDC. Bw'otuukawo amannya Ziweeriya babuuze, bajja kukuluŋŋamya bakutuuse bakuntuuseeko. Nga tunabagenda mu maaso tujja kubeera n'oluyimba olwo tuluwulize, oluvannyuma lw'akayimba ako tugende butereevu mu kyekuyiga kyaffe enkyene ya leero. Mukama akumpeera omukisa era nkwaniriza. Bwetubane Yesu nga tumugondera, atuleta mu kkubo eddungi, tukola by'asiima, abawamu naffe, era nabo abamwesiga. Tumwesige, tewali mulala, wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tewali nzikiza, tewaba ebire, omusana gwe gutwakira, okutya kuggwawo, tewaba kwekanga, abanaffe bwe tumwesiga. Tumwesige, tewali mulala, wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tukola lwa ssanyu, naye si lwa nnaku, Yesu alituwa empeera, katube beesigwa, katumugondere, emikisa gye gibe ku ffe. Tumwesige, tewali mulala, wabula Yesu yekka, oyo gwe twesiga. Tetunategeera
Mukama amberedde wa kisa. Olunaku luno abaagalana balwefunza Valentine, abalala Valentine Day, tebamanyi na gye byava. Niyo balaba nga beetala bumuli mumyufu, bambadde ebyeddugavu, bambadde ebyeru, bambadde ebiki. Mwebale naye mwe abatandika omukwano ku musingi ogwo mbasabira Mukama abayambe omukwano ogwo guwangaale. Naye ffe katugende mu kyokuyiga ekyaleero ekiriko omutwe ogugamba lubeerera waali. Oli yayimba oluyimba nti mazima Mukama akola ki? Abeerawo. Nenze nkugambye lubeerera akola ki? Waali. Katusabe. Mukama tukkiriza nti lubeerera wooli kubanga obaddewo, ogenda kubaawo era olibaawo mirembe gyonna. Kale ne mu mbeera ze tuyitamu ne mu kyokuyiga kyaffe kino ekyaleero tukusaba obeere wakati muffe. Muganda ne mwannyinaze abali erudda luli nange ali eno, kyensaba akolera mu nze omwoyo wo kaafuge ekigambo kiryoke kiwulirwe ate abantu bakole okusalawo okw'okugondera nga bwe twalabye olunaku lw'eggulo. Okwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyenkya nkitandise bwe nti naawe nkusaba tusobola okukikola bwe tukubanga obudde bututwala. Ngambye lubeerera waali. Olulimi lwaffe olw'okujjukira livudde era tukyali mu kitabo ky'amateeka olwokubiri essula ya 31 olunyiriri olw'omukaaga. Agamba beera n'amaanyi, guma omwoyo, so totya, so tobatekemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Mu kitabo kino kye kimu ebigambo ebyo bijja babiddiŋŋana. Akugambye beera n'amaanyi, guma omwoyo, totya so tobakola ki? Tobatekemukira kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe. Mukama bwe tutamujeemera akola ki? Agenda naffe. Njagala okutegeeza gwe muganda wange mwannyinaze, obulamu bwaffe buyimiriddewo era bwesigamizibwa era butambulira, ngambye buyimiriddewo butambuzibwa era bwesigama ku ebyo okusalawo kwaffe kwe tuwa enkizo. Bayinza okubeera nga okusalawo okwo baakukuwaliriza okukola, naye ate n'wabeerawo okusalawo kwokoze nga ggwe omuntu nga weesaliddewo nga tokoze eki? Tewali akukase. Bw'obanga olina obusobozi okukola okusalawo okwo kwe kusinga obulungi era okusalawo okwo kwe kusinga okubeera okw'omuzinzi mu bulamu bwo. Kale okusalawo okw'engeri eyo kwe kwateekebwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri nga bali ku ndeboolebo y'okuyingira mu nsi ensuubize. Banaaba n'okutya ng'abaana ba Katonda, ng'ate amaze okubagamba nti temuba na ki? Nti mawanga ensi gye mugendamu ngenda kugikola ki? Yawanguddwa dda. Kiba kibi nnyo okubeera n'okutya naye ng'ate bagamba nti oli muki? Oli muwanguzi. Oli naakuwa amawulire
watuula ebibuuzo n'ogamba nti wabiyitidde waggulu nnyo naye n'ogenda nga n'omutima gukola ki gukukankana oba ne bakugamba nti bino ebintu bye mbasomesezza bwe mumaliriza ebintu bino mujja kuba mukoze eki mumaze naye n'ogenda mu lupapulo dutuula n'otandika kukankana onoogenda nakutya ekibuzo kiri nti banaagenda nakutya ng'ate Katonda bagambye nti ensi eyo mwagiwangula dda temunagiyingira naye mwagiwangula dda. Kale ekyokusalawo kwabateerawo kubeera nakutya oba kuddamu maanyi nga beesiga Katonda oyo eyabasuubiza nti agenda kuba nabo lubeerera. Bwe tumala okutegeera enjawulo ennene eri wakati w'ebiseera bye tulimu n'obutaligwawo, njagala munfune bulungi. Bwe tumala okutegeera enjawulo eri wakati w'ebiseera bye tulimu ebyakakyo kano n'obutaligwawo obutusuubizibwa mu kigambo kya Katonda, kijja kuba kyakabi nnyo era kyakabi nnyo ddala gwe okukola okusalawo mu bulamu obwo nga weesigama okusalawo okwo okwesigamya ku bintu bino ebya bulijjo ebyo ebigenda okuzikirira enkya ebiggwawo enkya, nga gwe kuweesigamya obulamu bwo kwotambuliza obulamu bwo otidde ebyo ebyaleero n'ebyenkya. Abantu tukola ensobi mu bulamu bwaffe nga otunuulidde ebyokunnyindo wano ebyaki ebinaabaawo enkya. N'olemererwa neweesiga abantu, neweesigama ku bantu, neweesigama ku nsimbi, neweesigama ku byenfuna mu kifo ky'okwesigama ku maanyi ga Katonda n'okubeerawo kwe okw'olubeerera. Kino sijja kukulimba, ffenna ekitwanguyira okusalawo byebyo bye tuba tukoze eki, bye tuba tulabyeko. Twalina ka meeting emu gye twalimu, ekibuuzo ne kibuuzibwa abasajja n'abakazi nga kyesigamizibwa ku ngeri abasajja n'abakazi gye bakola okusalawo. Eyali atuyigiriza kwe kubuuza ekibuuzo, bakyala njagala mwefumiitirize kubanga endowooza y'abakyala ku ekyo y'emu okwetoloola ensi. Oli abuuza nti nina wano zaabu eyenkanankana abalirirwamu akawumbi ka $1. Mungoberera, nina zaabu abalirirwamu akawumbi ka $1. Ne wano nina ki akawumbi ka $1 mu mpeke. Ne balyoka babuuza abasajja abaaliwo abawerako nti ku byombi olondako ki? Abasajja ne bagaa nti nonda zaabu. Ne babuuza abakyala abawerako gwe olondawo ki? Abakazi ne bagaa nti nze njagala akawumbi ka $1 mu ki? Mu mpeke. Omusomesa kyava abuuza abasajja nti lwaki walonze zaabu? N'agamba nti omuwendo oguli mu zaabu omuwendo gwa zaabu gweyongera buli lunaku. Kale zaabu oyo nja mukwata nfune we muteeka ndi mutunda nga ebbeeyi yeekoze eki? Yeeyongeddeko.
omusomesa kyava akyukira abakyala n'abuuza gwaki olonze akawumbi ka $1 mu mpeke nti nze ng'omukyala nina ebyetaago byange bingi bye mba njagala okukolako mu kaseera ako biba bingi kulabira baana balwadde ateekerateekera baana kulwala neetaaga engoye neetaaga obuwongo ne bubeera nga kyekikola ky'abakyala sibasalira misango era bwolabayo olyaga nti njazitereka nziteeke mu kino ng'omanya nti oyo omukyala alimu akalungo k'ekisajja simanyi oba munfuna bulungi kale nno kiba kitubeerera kyangu nti okusalawo kwaffe tukwesigamya ku bintu ebyo nga tutuwoze na nnyo ku bintu ebikola ki ebirabwako by'osobola n'okukola ki n'okukwatako nga bwe weewulira nga bw'olaba ng'otunuulira mbeera yaki mbeera ey'obuntu nga ggwe ne tulemwa okutunuulira ebisuubizo byani ebisuubizo bya Katonda ebyo bye tutasobola kukola ki kukwatako nti nze mbeerawo mbuninda bya Mukama nga wano waliwo ebintuusa amangu ku ekyo kye neetaaga naga nti bw'onoobeera omugumiikiriza ojja kutuuka ku birungi naye gwe n'oyagala okole ki oteme ppanya simanyi oba tukwatagana bulungi oyinza nagambye nti omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe kigamba nti waali lubeerera tatwabuliranga kye tulabye mu kyamateeka olw'okubiri 31:6 tatwabuliranga naye mirundi mingi ebizibu bwe bitujjira bameka ku ffe abajjukira nti Mukama Katonda yatuwa ekisuubizo ekyo bameka ku ffe abajjukira nti ekisuubizo ekyo weekiri nti tokeŋŋentererwa toterebuka kubanga Mukama y'omu y'oyo asuubizizza nti ali wamu naffe olina gy'oli oli ku mutimbagano oba oli ku terefayina eggulire ne liryoka lijja wabaddewo akabenje ntekabusa motoka eno neeno ze zibaddemu nojjukira mu motoka eyo mubaddemu omuntu wange nti era abalimu kufa n'okuwona baba tutte biwala ttaka oba ogenze bugenzi mu ddwaliro laba omusawo bw'akakutema nti obulwadde bw'olina nga walwayo nnyo tikale kiki obadde okolayo ki obulwadde nga butuuse wala ebyokulabirako byembawaasimayo bamubigobere oba nga olulunaku lwaki Valentine Vantoni omwagalwawo gobadde osibiddeko olukoba yakusuubiza nti agenda kukuwasa oba agenda kukufumbirwa najja akakutema nti enkolagana yaffe ekoze eki ekomye lwaleero toddayo n'okuntawanya toddayo okummanyiira ebyange naawe bikomye eki bikomye leero ebyo mukakyako ani kugwe nange abajjukira ekisuubizo kya Katonda oba omusajja akukyaye oba bakakutemya obulwadde bw'olina buzibu ddala oba olina oluganda
abadde mu kabenje bameka kuffe abajjukira nti ne mu kaseera akafaanana bwe katyo Mukama asuubiza nti waali. Ekisooka mu bulongo bwaffe naye Mukama n'onvaamu bw'oti. Kyeki kyakubiri nti omusajja ono omukazi ono nga nkoze bubi nnyo, nze ngenda kubeerawo ntya, tubadde naye emyaka gino bwe giti ne bwe giti, bizinesi egudde, kati obulamu bugenda kutambula butya. Otunuulira bino ebyawano, naye Mukama asuubizza ebisuubizo byabwe abaana ba Isirayiri, naye naffe abasazeewo okumugoberera agamba ebisuubizo byammwe nti ndi wamu naawe lubeerera. Ne mu kiseera ekyo ng'olina bizinesi etokomose, emmotoka efunye akabenje, mulimu ababo, Mukama asuubiza nti nkola ki? Ndi wamu naawe. Nyawo okutegeeza ne bw'obanga omanyi nnyo Katonda, ebiseera ebisinga ekikwanguyira kwe kulowooza nti ebintu kaweddemu. Ebiseera ebifaanana bwe bityo ekitusuubiramu kwe okuddamu amaanyi, tubeere n'embavu okukkiriza kwaffe kwe tuba tukola ki? Mu Katonda kwe tuba tukola ki? Twesigama. Obulamu bwaffe twandibujje ku ebyo bye tulaba n'enneewulira yaffe. Ekyo bwe tunaakikola tujja kuba n'emirembe. Okuyitibwa kwaffe okubeera n'okukkiriza, okutayuugayuuga tekukoma era tekugenda kukendeera mu bukulu bwako. Olw'okuba okukkiriza ne kutandika kubeera nti kino kyo kinyinza, kino kinene nnyo. Olw'okuba otunuulidde byolabako bizinesi ekutta omuliro nogaa nti ebyange bikomye, kanange nette, omukazi andeseewo, omusajja andeseewo, ebyange bikomye, seriiyo mulala. Kati gwoba otunudde awo maaso go wegakoma, ennyindeyo weeri, naye nga Katonda akugambye nze wendi enteekateeka zange teziggwaayo eri obuki? Obulamu bwo. Katonda n'okukkiriza kwaffe bino byonna abiraba era weebiri, era biki? Bya makulu, bya mazima. Naye kyenjagala okutegeeza nti okukkiriza okusukka ku birabwako kwandifuuse kufuuke kwa nkizo mu bulamu bwaffe ne mu ebyo bye tukola ki? Bye tusalawo eby'amakulu mu bulamu bwaffe. Enkizo tugyesigamye ku kwesiga Katonda nti lubeerera mu mbeera zonna ze tuyitamu ali kiki? Ali wamu naffe. Katonda bw'abanga ali wamu naffe, embeera zonna ezitugira tujja zaŋŋanga awatali kutya. Abalabe baffe n'ebyo ebitunyigiriza ebitukomyayo nabyo tujja kusobola okubikola ki? Okubyaŋŋanga. N'ebyo bye tutamanyi ebigenda bye tulowoozaako bye tusuubira tujja kubyaŋŋanga, tujja kusobola okubituukako awatali kutya. Bwe tunaagenda n'okukkiriza kuno nti Katonda ali wamu naffe, ebizibu n'emitawaana gyaffe tebiituyinge. Njagala nga kubajjukiza nga bwe twatandise nti ebintu ebyenkizo ebyenjawulo ebituzimba bye bitubumba nga biyita mu kusalawo kwaffe, n'engeri ki gye twanukula oba gye tuddamu olw'embeera eziba zitwetoolodde. Bw'osiŋŋana ng'onyigirizibwa
bw'osiŋŋana nga ebizibu eby'omujjiriŋŋano bikujjidde nga Yobu, essuubi ye n'obwesige bwo gy'obiteeka kiri mu kiseera ekyo, ogenda kwesiga Mukama Katonda oba ogenda kuggwamu essuubi wette nga Yobu bwe yagambibwa mukazi we, oba bino bikuyinze, lwaki tomwegaana n'akola ki? Ofe. Nedda muganda we mwannyinaze, teweegaana Mukama Katonda. Teweekola ki? Teweegaana Mukama Katonda kubanga agambye ndi wamu naawe. Olunyiriro olw'omukaaga kanduddemu tulyoke tuggalewo. Agambye beera n'amaanyi, guma omwoyo, so totya, tobatekemukira kubanga Mukama Katonda oyo ye wuuyo agenda naawe. Enkene yaleero gwe muganda we mwannyinaze ogenda kufuluma. Ofuluma naani? Ofuluma mu maanyi go? Ofuluma mu maanyi ga Yirizi? Agambye nti bw'abanga Mukama agenda kufuluma naawe, buli ekinaakujjira mu maanyi ga Katonda ojja kusobola okukyaŋŋanga era ojja kubeera muwanguzi. Teweesiga kintu kirala kyonna. Katonda asuubizza nti ali wamu naffe lubeerera. Lubeerera lutegeeza lubeerera, si mu ddakiika eno, si waasobola otuviirako nga tusazeewo okukola ki? Kumujeemera. Kale muganda we mwannyinaze, ye ntanda gye njagala okukusibirira ti mu mbeera zonna weesige Mukama Katonda. Ng'oluyimba lugamba nti mazima abeerawo, nze nkugamba abeererawo ddala lubeerera. Bukyanga ozaalibwa azze atambula naawe. Kkiriza oyongere okumwesiga n'okumukwasa enteekateeka z'obulamu bwo. Okusalawo okwo kubeere nga kwesigama ku kuluŋŋamya kwe okuva mu kigambo kye. Katusabe. Mukama mulungi w'ekisa, otukakasizza nti obeera wamu naffe, oli wamu naffe lubeerera. Ekizibu bwe kijjira nga tweyawudde ku ggwe ne tukujeemera, kyetuva tukusaba nze ne baganda bange, tuwe ekisa, tukugondere, omwoyo wo kaaba afugira mu ffe, tuleme kubeera abajeemu kubanga obujeemu butwawula okuva ku ggwe. Naye beera naffe n'okuva na leero, byonna ebinaatujjira tubyaŋŋange mu maanyi n'obuwanguzi obuva gy'oli. Kkiriza okusaba kwaffe, otwongereko emikisa gyo okuyita mu lunaku n'okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.